Ng'ababaka ba Parliament betegeka okubaganya ebirowoozo ku bbago ku Enongosereza mu Tteeka Lya Magye-Ssenyonyi erya Uganda ga UPDF okwongera okutereeza obuwaayiro obw'enjawulo omulina okuddamu okuwa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo obwali bwasazibwamu kkooti ensukkulumu. Ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu abakulira Ssenyonyi beevumbye akafubo ne basalawo nga batagenda kuzira lutuula olw'olunaku olw'enkya nga bannayuganda abamu bwe badde babasaba. Tuliyo tuyinza kuwandiika minority report. In fact kifaanagana ne kyetwogeddeko nti ng'ababaka tugenda kubeera mu house kubanga bwe tuba tetuliiyo enkya tetulina kye tuyinza kukyalenjinga bwe tuba tubadde tetuliiyo. Ssenyonyi ategeeza nti yadde ng'ababaka bava mu kibiina kya NRM be basinga obungi bagenda kuggyayo buli kakodyo ak'ebyobufuzi okumatiza ababaka abasinga obungi okusimbira Enongosereza zinekkooli baleme kuzza abantu ba bulijjo mu kkooti ey'amagye. Ababaka Aboludda Oluvuganya beewuunyiza emisinde emiyitirivu etteeka lino kwe litambulidde ng'ebitongole ebikwatibwako okuli ebibiina by'obufuzi tebyaweereddwa budde kulabikako eri obukiiko bwa Paalamenti obubiri okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda okw'endowooza zaabyo. That this particular bill, Political Parties and Organizations Amendment Bill and the UPDF Amendment Bill are being processed hastily in a hurried manner. This is unprecedented because the bill gets to be read for the first time today and it is sent to the committee. And then you see notices from Parliament and the committee. Oludda Oluvuganya luwakanyiza ebbago erya Enongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi eryaleetebwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Park Faith Nakuti nga bagamba nti katula keebisebuka kubanga ligendereddwamu okukaka ebibiina by'obufuzi okuyingira iPod nga tebyesiimidde. Naye kati bateesemu ango ya iPod nti iPod nayo ebeere part of National Consultative Forum. Ekyo nno kimenya amateeka kubanga iPod eringa NGO teri mu mateeka. Bino ebitongole by'obwannakyewa NGOs tuyinza gamba nti kakati okitadde mu tteeka buli omu alina okukibeeramu. Ng'amateeka gombi gasuubira okubaganyizibwako ebirowoozo mu Paalamenti olunaku olw'enkya babaka okuva mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bakedde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Uganda Entebbe okusinkana ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga eziri mu ddira ezisattiza ababaka bangi ku bano batubulidde Enongosereza mu UPDF nti bazirabamu buzibu. Ensi erina okuteekateeka abantu baayo oba citizens okubeera mu mbeera ennungi, okubeera lawfully, okukozinga order. Kati nga civilian tosobola okudisipulininga bano b'amagye. Kisooka etteeka lyajja ne bazisoma mu Paalamenti engeri gy'omanyi procedures ne processes za Paalamenti. Etteeka eryo ne bagiweereza ku komiti. Twagala okwebaza komiti eyo tetunaba kufuna ripooti yaabwe. Komiti eyo okumanya kwange yasobola okuyita abantu b'enjawulo okulaba engeri gye banaateekamu ebirowoozo byabwe wamu bagonjole ku tteeka eryo bulungi. Ye nampala wa gavumenti era ssentebe wa kabundu ka NRM Dennis Amson Obua agamba nti ensinkano ya leero egendereddwamu okuteekawo okukkaanya mu babaka ba NRM nga beteekera olutuula lw'olunaku olw'enkya. There is definitely no rush. Under Article 79 of the Constitution of the Republic of Uganda, the role of Parliament primarily is to make laws. When the Supreme Court made a decision, there are also consequential orders or guidance that it made within that decision. Onakunza ababaka ba NRM bonna okulaba olunaku olw'enkya nga tebalutumira mwana ensonga esobole okuggwa. Subject to the discussions that we shall have today, we will expect our members, definitely under the rules of procedure, as required always, to attend to any plenary sitting. This time round, you are aware that it is also a budget period. We have just passed the national budget. There are bills that should equally be handled by Parliament, and that primarily is our roles and responsibilities as members of Parliament. Frank Chiddu yakusakidde eggulire lino ku STV Agalero.